nti World Cup ne baga nti amawanga gayingirawo ekata ne bakulaga ba musayi muto 10 abagenda ogenda maaso n'okulabika nti no basumuluka mu mpaka eza World Cup. Okay, kakati nze ngulinze wagamba sawa 2 lutandika sawa 2 opening ceremony wakati wa Qatar ne Ecuador lunaku olw'Sunday. Nenga tubagamba abagambye bannaffe poliisi buli akuŋŋaanya abantu balaba omupiira beera steady. Measures zino azikolekeza Ebola. Beera kiri bintu ebyatu nabakola kama Katonda abasaasi lali kati engeri gye bawumudde omuguli olupapula luno olwa New Vision n'omanyi olwabukedde n'omulagako n'omugamba nti olaba banno gye bakola tosobola bitandika naye nakimanya ate nga amaanyi gabaamu just bunafu batawaanya kati mbaamu ate asika obulamu jjukira omuko gwa byabulamu era mbaamu n'eddagala lya jjajja ne bagamba ebika by'emmere ebikuwonya eddagala eriboola omubiri waliwo ogenda ne bagamba eddagala tirikwatagana naawe anedda tirindako waliwo litusuubira kati okubye wala bakuletedde ebika by'emmere by'osobola okulya. Waliwo omubaka bamuyita Mwine Mpaka mu mawulire agagenda maaso n'okubanga gatambula yavuddeyo n'ategeeza n'agamba nti ebbeeyi ministry ey'ebyobusuubuzi yevaako ebbeeyi ya sukaali okulinnya. Soma bukedde ministry ey'ebyobusuubuzi yevaako ebbeeyi ya sukaali okulinnya. Kati tuba tugamba ye mubaka gwe bawuyita Mwine Mpaka. Katuwabirani mwine bannaye nawe tusaasire yabyogedde bagambye nti no engeri abafere gye beegiriisa ku kitebe ekya passport Embale passport nabalabye nga balaja nabalina passport temwadda zinona ki ekyatukako bantu baffe bazina bagamba bannange zimu zimazeewo myaka abawandisa mu 2019 bagala passport temwadda process yayitira obuwanvu n'abali batwala ebweru nabo covid yabagwamu finance nezigaana nti ate njinoonya kinga n'okugenda sigenda kati wali obuzibu. Bagambye nti no ensala y'abalamuzi akungabana y'abafumbo enyiziza abakyala omanyi ebintu byawanvuye okikyotadde ku mwami okugenda mu maaso ekikyotaddeko naawe kyonofuna kijja kuba kisinzira ku kiri ate n'omukyala waba agaseeko taka mwali gabana era kyanafuna kijja sinzira ku kiri akuzimbye omukyala alabiridde abaana oba yabasuulawo ekyo nakyo kijja kusinzira olyoka ofune percentage gye weetaaga sase buli omu akola ebibye tetujja kaya wanga ne bana abaana baffe singa agenda nga manyi tajja funayo bingi nnyo lwaki takulazize naye bangi nnyo bagana okukola asuubira eri okitegeera naye bwagamba ti abantu bakole buli omu abeere nga alina kyagabana ku mune naye kalondoozi afuluma olunaku no olwaliro bagambye nti kasasiro yakola olusozi bwawumbulukuka ani awona bakuleetedde wano ensonga za kasasiro eri ewaffe mu kiteezi bagenze maaso n'okubanga baziwandiikako bagambye kino bukedde esosotodde gabula sekukulu oluvutu byembadde kugamba byennyininyini nti munange ogenda kuba ofuna chance okuwangula era ati lwakimbalwisa wano ku bukedde TV1 ne ku bukedde TV2 buli wonoolaba nga oluyimba lwa Fire Bongole Lutaya olwa sekukulu olumanyi olwo ndumanyi bulungi mpaji walumanyi Merry Christmas and Happy New Year manyi atwakata mwako kagambo sekukulu eyasokera ddala mugenzeeyo Betelehemu ebuyudaya olwo kasitona lulaba bwoti ng'okuba simu yaffe ya studio yate lwakimbi naye abayimbi b'ennaku zino omusajja n'ayimba nafa omufu yeegiriisa mu nnaku zino tewali amumenyawo yabeera ne hit simanyi kyemukola mukama bukedde wano ku peegi ey'omusanvu agambye nti ebyokwerinda mu mbuutu y'embuutikizi binywezeddwa ne bakuleetera wano nga bali mu kulambula naye ng'era n'ekigobero bamuleese wano mikwano gyaffe aba Bikral H bagenze maaso n'okulabika nti no bagula tiketi ate kwoteeka mikwano gyaffe abali esayidi zaawali we bagiyita Tik Hotel mukulu we bayita Boogere yabadde nga naye amukwasa ssente eza tickets awo si wabi ne bagamba yino kalenda y'okudda ku basomero ey'omwaka 2023 bakikoze mangu munange naawe tetenkanya mangu tuleme kulaba ate kudda kukaaba tukaabe tugenze mu the New Vision zuka ajjukira ssente zikyuka ezaffe 12 New Vision 10 bukedde kiki baleese olunaku olwaleero bagamba mulimu ttenda esoba mu 2 genda olabe munnaye tomanya kidiru kyandiba ekikyo kikugwira kama ngaleese so kidiru kibe ekikyo bambigambo by'abantu mulimu pass O level senior 1 English ate ne senior 2 chemistry naye ate mwali bagamba nti no UNEB to set special exam for Kakumiro pupils kituufu nnyo kyeddoola bwe kibanga kituufu bakiteekeyo bambi wano basetinge standard yeeyo fe abaffe ab'emizannyo babagamba babiddemu naye bano babaana bagamba nti no babasetingire kiba kikolera ddala naye bambi mwebale sibe bano abaana bataakola
waliwo abaana abatakola mwebale nnyo ministry okuba nti omutima katugulira ddala muzadde nabbanja yabirimu Bagamba the First Lady and the Minister of Education and Sports, Janet Museveni, yesterday directed the unanimous. Bagenda kubanga bakikola naye Minister Nabbanja yaganye okutongoza Health Center oba eddwaliro. Saidi zawali wabwe kakumiro nozana badde bamugase bugase n'abagamba nedda sebo mulimba otijja kuliteekayo bazali ekibaawo kibeewo. A government kumpi egenda kubanga etwala obutale 16 mu Kampala. Fe kasita mukwasaganya bulungi temwerabira government wakati mukubanga mukirimu abantu ba wansi basigale mu butale. Mpulire nti mama nakandi owe kasubi ngali mu katale banaye nga ddala omudaala gugwe. Bulire ekiri wano Mutasa family loses appeal to reclaim Mutungo land. Waliwo takale badde baagala okufuna oba okuddamu okulyeddiza alina appeal yino yaganye. Byaganye. Kintu kyaganye. Badde mbateeke appeal endala bwe lyabwe bajja genda maaso n'okubanga balifuna. Bagambye ba Supreme Court judges apya bebani bazze bakusunsulira omukomu gula amawulire sobole okubategeera biri mu the New Vision wanako olwaleero ate gobo kyali awo Eddie Kenzo nominated mu Grammys basebo ne banyabo Grammys ze awards esinga okuba ez'amanyi mu nsi yonna mu music industry. Grammys wawiranga Grammys era amanyuzi bala nti yalina meka Grammys nti ayina bili kakati n'okubanga just bakunominating oli mu Uganda. Kenzo webale ekyo kakiba kimala era wali ku Urban TV tugenda kweranga tumine Didisa Musuza atunnyonnyola ekitegeeza kine dola deputy IGP ategeezeza mbu bamanyi abalumba polisi tebayamba bagambi babamanyi kati bano be bakwata polisi era kyatutawanya bagende bagiye obujja bali ekintu kigwa mpozi nga tebamanyi gye bali bayinza okuba bamanyi nga tebamanyi gye bali naye yatwanguyiriza embeera naye beera nsonga oyo yatwanguyiriza abamanyi bukyangadda mu kyalo keeki sikulimbanga nze mumanyi n'okumulabako simulaba waye kaleka basirikireeyo ate bejjayo era mubatawula lokeeti yali yakikuba nnyo kama Katonda asaasire famire ye yali yakikuba nnyo ebintu byensi bwebityo ate yasirika ne IGP nokayihula naye yakikubanga kiri kuto muganda wange onajja n'akikakkanya bakubuuza abakikuba baliwa abamu baafa balala tetumanyi gye bali kati yensingo sirika ngojja wano ng'okola sports wo ng'ogenda ng'osirika kubanga n'owoleekana oluusi tebagala baleekana abantu bakusobera ate oluusi omuntu ayinza okuba aleekana ate ng'akola naye ne bamupinga kakana nga bamusudde ettale nsi y'abamafiya tugende mukyala wa leero tugenda mu mukyala wa leero kasooka tukubire bampa eyo tudde Jena kofu kyekyokudamu kyo eri ekifuba kyonna mulungi tojje kwejjusa ebyo bye tukulazeeko bye bitono keera olabe ekyenkya tojje kwejjusa ebyo bye tukulazeeko bye bitono keera olabe ekyenkya tojje kwejjusa. Omukyala togwamu maanyi nga twebaza bannaffe ababajena akof namwe ate tubasiima kyansuso mwebale nnyo mwebalire ddala kati katugende ku mbeera y'ennaku zino abakyala ennaku zino tubaamu n'obunafu obw'okuwankawanka olwokubanga obunafu obw'okuwankawanka buleeta ekyoyooyo ekyo ekibi oluusi eri banno abalina ebirungi oluusi kireeta ekyoyooyo ekiyinza n'okutwala ogenda ologe munno ali obulungi abakyala mubikola mubimanyi olala kikuleetera ne sitaani n'akukema n'oyagalamu nebba wa munno olw'okubanga olabanga ali obulungi olw'okubanga munno yakunyumizaako kakati abala mbeera nnyo mu ddogo oba onogamba nsaasizo naawe zikuyambe zikulage awali ekkuba erikutwalwa okuba obulungi awo era gw'omanyi naye nga buli wookola ekintu naawe n'obeera mu nsinga omutima guli guilty ekaga bannange abantu bankyawa natwala bba wagundi tebinyuma oluusi ogwana mu bizibu mulimu abantu abawana ebirungi nga tannakugamba ebibiri gyali ng'ogenda otuuka eri bannange njagala kuba
tubeera nga Lukiya banaye ko yalina amaka naye nga amaka ga Lukiya toli gasobola nga tugasanyufu kiri kikola ekiro onakola emisana kati obulamu butwale bwe butyo gundi bw'aba afunye nange ndifuna ate waliwo kyolina ate gundi kyatalina naye temubiraba wabula oyagala kiri ekyamaanyi twagirwa ssente bannange omuntu ku ssente agwamu munene atamunaba nga tali mu kantu nakola ebyo byonna byonna yabula ssente sikala mwaka obuntu Mukama wajja okukuweera n'okusinga bolowooza. Ensonga z'abantu kubanga nsonga za mpagi abantu tekayo president awulire bazituweereza era sebo president zino ensonga si zaffe ojja kunyugunya bali ffe totunyugunya tuleke ffe tutuusa tuli ba messenger tubeera batume na mikwano gyaffe abali saidi zaawali we bayita ekireka abagamba nti akatale kaabwe kabafuukidde ekizibu olw'okulabika nti nno abayoola kasasiro balwawo okumunona ate buli owalawawo okumunona nga kasasiro oyo agenda yeetuuma amaliriza agenze muwala senga enkuba etonnye era sebo president lwakuba nti totera gobera kireka eyo naye senga obadde oyita ekireka banda ng'enkuba etonnye abantu abasinga babasitula busituzi okubasomesa saidi zaabwe banda nga kasasiro yenna avudde saidi zaawali ekireka akulukusa atuuse ebbanda ne wafuuka wazibu nnyo katusaba abayoola kasasiro bagende maaso n'okulabika nti no bakolera mu budde oba oliawo ne KCCA bwe yavaayo negamba nti egenda kendeeza abantu abakola emirimu eminafunafu nga ne bana abayoola kasasiro mwe bagendera nga weetaaga okutunula mu nsonga eyo ekibuga kibeere nga kibeera smart city nga bwe batugamba nti tuli mu smart city y'ensonga gye tumutegeeza awulidde katugenda amazaalibwa gaffe era nga tubagamba happy birthday abazaalibwa olunaku olwaleero mpagi wali okozeyo birthday kiba kirungi n'ocelebratingako ggwe nanti kati omanyi ffe buli mwaka gwe twongerako tuba buwangazi bukendedde ate nga n'okusemberera Katonda kukendedde kati oba olina kutunula eri gy'ogenda naye nga toselebratinze wadde gy'osibye etunudde etya nga toselebratinze wadde tetuselebratinga mmwe baani ffe abantu mpagi olina enkola z'abantu abakadde si bakadde tuli mu reality omwana omuto ojja kyemberezo twatuuka mu reality dola gwoli mukuselebrating olowooza ntaana tomanyi gwogenda kufiira sina na kyenjagaza sagana jiwulira Katonda agamba nti ensi eno gibeereko ng'agivaako enkya ndekanze ate ogikolere nga tagenda givaako eze entaana mulengere saagana jiwuliza yarabbi ya Mungu wama mwazaalibwa n'ono bamwita Danny DeVito era akazanyirizi azanya firimu mpagi atugende mazaalibwa wana mazima amaanyi. Happy birthday oyo yazaalibwa olunaku olwaleero tukuyozayoza wano mu Kyenkya wazaalibwa n'omumanyifu ayitibwa Danny DeVito nga yazaalibwa Novemba 17, 1944 musajja akuze atuludde emyaka wezezza 78 omwami ono producer director wa firimu director wa TV muzanyi wa firimu alina business munnakatemba ate nga muyimbi emirimu gye agikolera mu United States of America ono agambibwa okuzitowa obukadde bwa $80 beddu yasooka kumanyika bwe yazanyanga mu series eza Taxi n'awangula Golden Globe ne Emmy Award amanya ag'obuzaale ye Daniel Michael DeVito Jr. nga bamuzaalira mu New Jersey yazaalibwa n'ekirwadde kya Fairbanks disease nga amagumba ge tegakula bulungi okuzanya firimu yakutandikira ku ssomero mu bibiina bya wansi bwe yava mu high school yakolako mu saluni ya muganda we n'agenda n'asoma ebyokwewunda bwe yali eyo ate gye yatukyusiza n'asoma firimu era mu 1975 n'atandika okuzirabikiramu anyumira abamulaba atunulirwa ng'omuzanyi wa comedy omulungi mu 1984 yatandika okukola obwa director era firimu zaakozeeko nnyingi mu 1991 yakola production company Jazz Films era firimu nnyingi zaakozeeko eyo DeVito yawasa omuzanyi wa firimu Rhea Perlman mu 1982 balina abaana basatu naye oluvannyuma lw'emyaka 3 ne baawukana mu 2012 mu 2013 baddamu ne bakwatagana ate 2017 ne baddamu ne baawukana wabula tebaagenda mu kkooti bano firimu ezimu baazizannya bonna balina amaka mu Beverly Hills California ge baatunda ssente nnyingi ne zongera ku bugagga bw'alina abaazaalibwa olwaleero omwami ono mumuyigirako ki yatandika okukola mu 1969 n'okutuusa kati akyakola ku myaka 78 gy'alina yakolako mu saluuni ya mwannyina n'asalawo okusoma ebyokwewunda abeera omukozi omulungi kitegeeza talemererwa DeVito ne
Palman wadde bali mu film naye era balinako restaurant eya DeVito South Beach mu Miami Beach, Florida. Kitegeeza bapambanyi mu byobufuzi awagira kibiina kya Democratic naye mu mirimu gye tabiyingizaamu. Tukkiriza nti atukolera ekyokulabirako ekirungi. Webalegenda maaso n'okubeera ng'otulaba ali ku Bukedde TV1 tukutegeeza enteekateeka nti zikyagendera ddala maaso n'okubeera nga zitambula ez'enkyenkya. Lunaku lwakuna kiba kitegeeza nti temwerabira nti tugenda kubeera nga tuli wali ku ssaawa zijja kubeera ssaawa emu ey'akawungeezi paka ssaawa nga 2:30 tugenda kubeera ne Imaamu Kyeyune yakomyewo bulungi nnyo ennakaseraawo nga tujja kuba nga tutambula naye mpolampola eddalusu yaffe egende maaso n'okubeera ng'etambula naddala mmwe abatera okubeera nno mugyettanira. Imaamu yako saloon bani abagenda okukola ku mbagayo ku side ya reception, bani abagenda okukolera cake, bani abanakuwa ebyokwambala bread and crew magazine osobola okugenda maaso n'okubeera ng'ozifuna ku supermarket ez'enjawulo ne wano ku New Vision esobola okujja enteekateeka ne tuzikwasaganyiza ddala bulungi nnyo esayidi eyo. Katugende ku sayidi ebyemizannyo tutandike n'enteekateeka ezigenda maaso n'okubeera nga zitambula. Ligi y'eggwanga erya Uganda gye bayita ya Uganda Premier League olunaku lw'eggulo wali empiira egyagenze maaso n'okuba nga gizannyibwa. Mpira in fact gwabadde gumu gwabadde sayidi zaawali e Kakindu ne bagamba nti tebagenda kukkiriza kulwanagana mu bisaawe gye bayita hooligans era nga tebagenda kukkiriza abantu genda maaso n'okulabika nno batemulwa n'okuba nti nno beekuba okusinziira ku mbeera eyabaddewo olunaku lw'eggulo n'embeera eyaliko emabegako kilabu y'abasajja bano aba Sports Club Villa bwe baali batuuka n'ettiimu y'abakulu bano aba Wakiso Giant. Buli omu alina byayogera ku mupiira guno. Waliwo mukwano gwange yankubidde nga ngamba mbu Difali yabadde nga bw'ayimiriza omupiira bw'ati nga bagenda kusimula aba Express nga Difali agwongerako mu maaso mbu aba Express nga basimula. Ekyo mu tteeka tekirina butawaana lwakuba nti muwadde temumanyi mateeka. Mulala gandiri ate kwipa yakutte omupiira mbu ate n'agenda mu Time West. Time West ng'ekuweesa kaadi okusinziira ku mbeera nga bwe yatambudde nti oba oliawo mwabalwanye muyinza okuba mwadde temumanyi mateeka ge mugenda maaso n'okubanga mulwaniramu naye nga tulinda bulinzi akakiiko akakola ku by'empisa kasobole okulabika nti nno kazza liigi ya Uganda engulu kubanga okulwanagana kulabika nno kufuuse okulwanagana. Abasinga mwekwasa ba Difali nti be bakola ekikyamu naye Difali ekintu kyakola kyonna asobola okujja ate n'akutaputa mu tteeka n'akulekayo ne weewuunya. Mukulu ate omusanga ye yaŋŋamba nti n'akulekayo ne weewuunya. Tetugenda kutwala ndowooza watwala obuvunaanyizibwa tubasomese amateeka ag'omupiira namwe mubeere nga ba Difali musobole okulabika nti nno bwe mutuuka ku kisaawe awo temulwanagana. Tekyabadde kyangu nnyo ndowooza olengera tear gas eyanyoose sayiriza wali e Kakindu ng'olaba yadde teyeetaagisa. Bino bye byali byagoba abantu mu kisaawe ebyokulabika nti nno mulwanagana kati ate mwagala kuddamu bagobe ate nga mwagala omupiira gukole ssente. Nsuubira nti twetereze twebeereremu obulamu busigale okubeera nga butambula. Ligi y'eggwanga erya Uganda ejja kuddamu okuzannyibwa olunaku olw'enkya. Kilabu y'abasajja bano aba Vipers bagenda kubeera nga batuuka n'ettiimu eri gye bayita eya UPDF ate nga Wakiso Giant egenda kubeera ng'etuuka ne Gaddafi. Wakiso bwe wangula omupiira ogwo egenda kutoopinga ligi y'eggwanga erya Uganda okusinziira ku bone bwe balina 14 oba olengera bwe bagenze maaso n'okuba nga basibagana nabo okubanga ne Express bwe yawangudde nayo yagenze ku bonero 14 kakiba kitegeeza nti ne Wakiso bwe wangula ogwayo yagenda ku bonero 17 bano abakulu we baleke nga n'omupiira ejja kuba basinga omupiira gumu gwokka obugenda maaso n'okubana abakataka batuuka ne Kitala ate nga Kyetume bagenda kutuuka ne North Gateway. Abakulu bano aba Calvary bajja ne Mbarara City ate nga Boma bagenda kujja n'abakulu bano bayita aba Kalungi. Olwo Luwere ejja kubeera ng'etuuka ne Soroti ate nga Jinja United bagenda kubeera nga batuuka ne Adjumani Town Council FC. Bwetyo bagenda okulabika nno batambuza embeera n'enteekateeka. Boma bajja kujja n'abakulu bali aba Kalungi ate kwoteeka Kitala bajja kuzannya olunaku lwakutaano gye empiira gyabwe gigenda okuba nga gizannyibwa esayidi eyo. Omukulu gwe bayita Ashraf Danga yakomyewo ndowooza omulengera yabadde na Dokita olunaku lw'eggulo yetuyalinze na banne ku training esayidi zaawali ekitende era ng'agamba nti obulamu kati bugenda budda engulu mpolampola okusinziira ku mbeera n'enteekateeka ezibadde esayidi eyo. Bwe tuvaakawo ne tugendako wali ebweru w'eggwanga waliwo emipiira egy'omukwano egyagenze maaso n'okubeera nti no gizannyibwa amatiimu nga gagenda maaso n'okubeera nga geeteekerateekera embeera n'ensonga eziriyo. Ajjukira nti n'emipiira gyabadde mingi nnyo egyazannyiddwa era nga
ngalo okubanga bateekateeka ttiimu zaabwe zigende mu mpaka eza World Cup nga tewali agenda maaso n'okuba nti nno azikuwa ku mukono. World Cup ono bw'ogenda maaso n'okuba nga omwetegereza nti ayinamu ekyenjawulo mu World Cup oli abadde agenda maaso n'okuba nga azanyibwa. Ono ye World Cup asoose okuzanyibwa mu mwezi ogwa November. World Cup abadde asinga yenna abadde abeera mu mwezi gwa mukaaga okutuuka mu mwezi ogw'omusanvu nga liigi tezinnaddamu nga ziwumuddemu. Naye katono World Cup agenze okuzanyibwa nga liigi zizanyibwa wali ebweru w'eggwanga, kiba kitegeeza nti abasambi balina okubeera abakoowu